Point jenjagala okutangaza ku bintu byetukola nga ffe ba DCCU okutalaga Uganda okubanga tulaga success stories ez'abantu abalimi abalunzi abayambiddwako Operation Wealth Creation ekulirwa General Sale. Tetubikola ndino tetulina bya kukola. Oluusi mulaba ne President Museveni nga ali ku TV nga ali ku mawulire ngaago ng'alaga success stories oba farms enene ez'abantu abalimi oluusi abalunzi enkola yenga w'obugimanye ya 4 acre model amuntu ng'akoledde ku eka ennya eka zenya n'akolerako ebintu ebyenjawulo omuli emmere y'okulya n'ateekako ku mmwanyi n'awerera ku baana n'ateekamuko ku bitooke n'ateekako ente y'enzungu n'aba ng'agirabirira waka kugamba ekifo ekifunda President abiraga nnyo ku mawulire atwala obudde n'agamba nti kati myezi 6 kandegere ku success stories oluusi ng'ate abantu abo baalaga be babawadde oluusi obuyambi be baba empowerings naffe aba DCCU tukikola twali ekapeeka nitugenda Kalamojja nitugenda Mayuge byonna nga tubalaga success stories ekintu kino njagala mukitegeere bulungi success stories zetulaga ebintu ebyo bibaweebwa gavumenti nolaba nga oli alina ente bamuwa ente emu nga nnyana naba nga alina ente 7 ng'asobodde n'okuzimbako ennyumba ng'ayita mu nte etya emu tubikola oba gavumenti yaleeta Operation Wealth Creation nti okwemalako obwavu teyakireeta nti nno egenda kugaba Uganda yonna gavumenti ng'eyita mu Operation Wealth Creation yagaba emiliyoni eziwerera ddala ez'ebikolo by'emmwanyi ng'egabira abantu abamu tubadde Mayuge nga bagabye ente bagabye embizi bagabye kooko bagabye ebintu bingi naye njagala mutegeere kintu kino nti ekintu kino tukikola okubalaga abantu abo abali successful nti oli atandika n'ente emu ati alina 8 azimbyeko ennyumba awereddeko abaana tetukikola nti nno gavumenti ogenda girinda naawe ekuwe eyo gy'oli wabula tukulaga ekyokulabirako osobole onaawe okusikirizibwa kubanga Operation Wealth Creation olutalo olw'okwejja mu bwavu gwe olaba nti oli yaweebwa nte emu alina ente 8 ng'ate ezimu azitunze kubanga buli nte bakuwa zino hybrid okozeeko ebintu ebikuyambye obulamu bwo kitegeeza nti gavumenti eyagala naawe okole ekintu kyekimu ono ofuneyo akasente wejjeko buno obuto obuganda ogende ogulenga eri gye tukulaze gavumenti kyeyagala General Sale lyessanyu lye President Museveni lyessanyu lye gw'okulaga omuntu nno nti gavumenti yamuwa emisiri gy'emmwanyi yejje mu bwavu ng'akozesa mmwanyi ezo zennyininyini n'atuuka okuzimbako ennyumba lwa mmwanyi ezo n'atuuka okuwerera abaana lwa mmwanyi ezo n'endabirira ennungi ey'emmwanyi ezo gavumenti kyeyagala naawe omanye nti ettaka lyennyina sirina ddejjako kulitunda kugula bodaboda sirina kwejjako ttaka lino kulitunda ngende Dubai wabula nange nsobola okukola ng'ekyo babukenya media ba DCCU kye bakoze kye batulaga nti ono alina kooko gavumenti yamuwa emiti gya kooko 100 kati alina emitwalo 2 kyova olaba abantu babawa kooko nga mutonotono ate ye neyeeyongererako gavumenti egenda kukwatizaako buli muntu munnayuganda wabula twagala okitwale ng'ekyokulabirako tukulage nti ddala omuntu yeeyogerera kyova olaba abantu abo beeyogerera n'ayogera amannya ge n'ayogera ekyalo kwali n'ayogera eggombolola n'ayogera essaza n'ayogera ne district bw'oba oyagala genda omwebuuzeeko osome nti ddala kituufu gavumenti yakuwa kookono yakoze bino ajja bigamba Mayuge ofiisi zaffe gye ziri eza Operation Wealth Creation ebitabo byonna mu ebiri n'ennamba z'essimu ezaba abantu ba beneficiaries households eziwera 2,000 nga zonna zigabiddwa bugabibwa tetugenda gaba Operation Wealth Creation tegenda gaba Mayuge yonna buli muntu abe ng'afuna wabula ggwe naawe funamu ekyokuyiga nti kitegeeza ettaka odditunda si kirungi nsobola oddikolerako ate nengaggawala ne lisigalawo kyekyo gwe mulama gwa General Sale gwe mulama gwa President Museveni ensonga lwaki atwala obudde bwe na recording ebintu ebyo abantu abo n'abarecordinga n'abaleeta ne beeyogerera ku mawulire n'olaba President Museveni ng'atudde wali ng'amubuuza nga ne faamu bw'agiraga tinatandika ne bwekiti kati ndi bwenti ebintu ebyo baagala obe nga oyiga
wabula sikulinda nti buli government operation wealth creation egenda gaba emwanyi Uganda yonna. No please, no please. Ate eno message egene nabo bonna be bagabidde ebintu ebyo kubanga je tugenze tutambulira nga aba DCCU osanga omuntu nga bamuwentemu ayina wente nga mukaago basi 5 naye nga alabira ddala banga libazimuwerako ba 213 ayina okubanga ayina ente nga 13 n'awulira bambi nga atya okwogera nti yazitunda. Ntwalo omukisa okugaba abantu bonna abafuna ebintu okuva mu operation wealth creation nti essanyu lya General Salobe lya President Museveni kwe kulaba nga yakuwa entemu ng'okyalina wente 4 naye nga n'ogamba nti nno nyina abaana bali ku university 2 mbaweerera natundako ku nte zino nentundako 2 nentekawo amaka gaago natundako ku nte omwana wange n'atandika business ly'essanyu. Tebakuwa nti tino zeekuumeko zibeeraawo baddemu tujje tukulabe bagambe nti kati awezezze ente 30 ng'ate osula mu nnyumba eyinza n'okutta. General Sale essanyu lye kwe kulaba successful story ng'omuntu bamuwa ente emu ng'ayinawo golofa y'ennyumba awo n'agamba nti natundako ente zange 3 kubanga buli ente eva mu milioni 5 tebagaba buno bulema obuganda bagaba zino zi hybrid nti natundako ente 3 nentekawo ennyumba yiyo ly'essanyu lyabwe. Ekyo kyo njagala mu kitwale mutwa video eno mugirabe nnyo abantu abafuna ebintu bya operation wealth creation si kwetuumako kibakuwadde wabula laga okyusizza obulamu tojja kyusa bulamu ng'ente ozeetuumyeko ziri awo mukati olina ente 2 naye ng'oli mu nnyumba eyinza okutta ng'abaana tebasoma bali awo olw'okuba otya okutunda ente. No kasitoba nga ente zikyaliwoko osobola okweggyako ezimu olongoosa obulamu bwo otutumula obulamu bwo. Ly'essanyu lya President Museveni ly'essanyu lya General Sale. Bukenya Media DCCU Intelligence Officer